tembo is so deadly. So let us take that initiative and take it as well. Thank you. Kuma midnight, ola zinakola paka. Tetusobola kugana abantu bakola business. Zetujjamu omusolo. Ate tuzikozesa mukama. Mukama wange ekintu ekyo twakkanya kitiwe kiba kidda kiveemu. Naye ate kikolewo Mukama wange nsaba okkirize ekintu ekyo twakijjamu. Mr. Speaker, twasindika ekitino kiddeyo nga tuggyemu akantu ako. Executive yatuula. Point of support. So, much as we appreciate the people of Namakuga for that, we cannot. The speaker said the last document, which is the proposal. Government wabula implementers buli lwe tubeera tugenda okugula ekintu tugenda mu procurement erina lisiti ey'aba service providers erina ne ssente eziteekwa okugulwa ebintu ebyo eriyo ne engineering department eya district evaamu ne kye bayita bills of quantities etuula negamba kino bwekiti kino bwekiti kino bwekiti as per the government directives era as per the procurement authority etwala PPDA as per the PPDA. So kakati n'owa procurement ow'emukono bw'aba receiving nti Namataba yeetaaga desk emmeka nti desk 10 engineer jangu otuule okusinziira ku mateeka buli desk ya ssente mmeka muvule twagala kino era thickness bweti kati bambi siffe ba-implementers emiwendo egyo giva mu gavumenti mu PPDA ekitongole ekikulira ebyengula n'entunda mu gavumenti ya Uganda. Dewo kyabadde nti babawe tulina obukiiko obulala standing committees nga tujjeko mmwe nga council nammwe bennyibinyibi nga council nga munaagenda okukola emirimu emirala oba mugenze mu kyalo kyewa oba kyawa nga mugenze okugira era amafuta gano ge bajja okukozesaako musobole okukola ki otambula kuba munaagamba figa yonna nti gano obukadde 6 bwa meeya awo muba mumuwaayiriza yekka waliwo ne standing committees ki endala ezivunaanyizibwa ku mafuta ki kyekino kitatutale ba political leaders ne offices meeya zalondo ezo committee meeya zeyalonda ez'enjawulo bonna bagwa wano. National Development Program 4 running kakati nga tulina okukola nga strategic plans bagigabanyamu emyaka 5 kati gye tubadde nayo yaweddeko eggwako omwaka guno bwetumaliriza kati nga tulina opresenting eno empya etandika omwaka ogujja erwaninge emyaka 5 mu maaso. Omugaso gw'ekitabo kino kitegeeza nti ebintu byonna town council byepulaninga okukola emyaka 5 mu maaso tulina okubikapitalinga mu kitabo kino. Ekintu ekinaaba tekikapitalingiddwa mu kitabo kino kitegeeza tekigenda kukolebwako emyaka 5 egijja. Kati mu kitabo kino bwe tumala okukisoma n'okukitegeera n'activities zonna ezikirimu mwe tugenda tujja activities entonotono ze tukolako buli mwaka okumala emyaka 5 egiri muno buli mwaka tujja tutolangamu activity tuziteeke mu mwaka ogwa budget bwe tulaba tuyisa kitegeerekeza kaakati nazo ezimu okujjako tujja basaba nti bwe tutongedde musobola okwongerawo
kino kiri kyakoleddwa in form of programs ndowooza mubikkula ku peegi ey'okuna. Waliwo programu esooka agro industrialization. Eyo programu ekwatagana ku byokulima, production, mulimu paati ya CDO, kwega programs zakyuse bwe ziti, ezimu ne zibeera magi, endala ate ne bazikola separately. So bwe tutandikira ku page 4, kuba page esooka paka eyokusatu, Secretary wa Finance abadde agisoma. Kati ng'ekyabo kino kikolwa, waliwo strategic objectives, ndowooza mutunula waggulu awo, buli omu akiraba, the planned activities oba projects, ne wabaawo time frame eno ey'emyaka 5, 5-year development plan gye tuliko bannange. Ne wabeerawo responsible parties, be bantu abagenda okubeera nti be ba spearheadinga activities zino. Ne wabeerawo ne planned budget for the 5 years. Kwe kuli source of funding, ne kubeerako ne ssente mmeka. Source of funding, sources zaffe muzimanyi, tulina eza local revenue, tulina ne ssente eziva mu gavumenti, ze bayita government grants, whereby tulina mu DDEC, tulina mu road fund, tulina mu uptake of fertilizer. 2025 20 yaffe y'omwaka 2025-2026 olwaleero nga nakuza omwezi 28 omwezi ogwokusatu 2025 nga ebadde ya bukadde 298 mu emitwalo 32 mu 134. Embaliriraano entirely egenda esente esinga obunene zigenda kubeera ku nguudo. Kulaba nti enguudo zaffe zifaanana bulungi okuba nti abantu baffe tebasikatira nga basaabaza ebintu byabwe. Yes, awamu wezigenda otutemeretemeremuko. Wezigenda okuva okusinga tuzijja mu misolo, local revenue yesoose ekyasinza okuba nti mwe tusinga okufuna ssente, naddala mu property tax, misolo gino ebirala gy'amaduuka zetujja mu bantu, ate ne gavumenti ssente zetuweereza eza DDEC, non-wage, ate ne road fund. Newankubadde nga road fund zikyali ssente ntono ddala, gavumenti kyenkana tetuwa ssente za nguudo n'akatono, kubanga batuwa miliyoni 4.6. So bunene bungi bw'enguudo zetulina, ezo ssente ziba ssente ntono ddala. So those are the sources otusuubira okuba nti ssente mwetugenda ozifuna. Bifungamye nnyo mu bavubuka, so si n'amataba yekka, naye n'ebitundu ebirala. Abavubuka mu budde buno bw'otunula 7 ku 100, abavubuka abalina bye bateeka mu matama, abanywa enjaga live bayitiridde obungi nnyo. Namba empisa ezo zigenda zikula nkyanaggulo. Gavumenti bw'enaaba tesituse kulaba nti erina kyekolawo, eggwanga lisaanyeewo, naye nga ekigisaanyaawo njaga. Ebiragalalagala ebyo tuteebereza okuba nti ebiragalalagala ebyo bye bimu ku bintu ebibakaka okugenda okukuuma abakazi. Kati nga mu Nakalasa omwo mulimu omugagga waffe Nakalasa awo, olunaku lwa Mande lumala olunaku lwa Katale, naye tuzze tufuna emisango abakazi nga babakwata mu mugongo gwe bayita Nakalasa. So omuntu mulamu nga riri oli mulamu bulungi tosobola kugenda mu mugongo n'okuuma ng'olinda abakazi kuyitawo osobola okukwata, oteeka okuba ng'oliko ekikyamu. So tusaba abavubuka ebiragala ebyo babyewale, si birungi, byonoona emirimu bibiri gyabwe, ate ng'Omukama alina enteekateeka nnene mu bo ey'omu maaso eyo. Si njagala kutwala omukisa guno okusooka kusaasira abantu b'e Kampala abaatufuddeko, nja kiyita mu ngeri ya kyeyononere, kuba nti okufa kubanga enkuba etonye. Ebiseera ebisinga mu mawanga gaffe gonna African culture tukkiriza nti enkuba ebeera ya mukisa, naye okutuuka okutta abantu kyenyamiza, naye ng'ekireese obuzibu kwonoona butonde bwa nsi. Njagala kukubira gavumenti yaffe omulanga nti ku nsonga y'obutonde bw'ensi ebadde ensaale etya amakolero gali mu ntobazi oba gateeka.
so bwe kagenda gagalanda mu ntobazi olaba nti gye tugenda embeera ebadde mu Kampala egenda okubeera nene waffe. So nkubiriza abantu baffe naddala abaana Mataba Town Council tusimbe emiti tuleme okudda mu ntobazi kuzoonoona okulaba nti embeera eri wano esigale nga yeriwo ne gye tugenda mu maaso. Erinda nga Mataba Town Council tebadde mbi era wano njagala kwebaza ba chairperson baffe ba LC1 ate n'okwebaza abantu bonna nti ebyokwerinda tebibadde bibi okujjako obubbi obutonotono obuliwo. Wano njagala kutwala omukisa guno okwebaza poliisi yaffe zombi eya Namagunga n'eya Namataba for the good work done in terms of security. Babadde so active mulimu wa security. Era obubbi obwa bulijjo obutonotono bo tebubula. So ndowooza ku security tubadde bubi nnyo. Ebyacted ebiriraanyeewo mwe muli Nakaseeta, mwe muli Wantayi, mwe muli Mutanzige, mpozi ne Kanyogoga. Byali ebyo nsaba tuteeka amaaso amoogi mugogo Nakalasa. Abavubuka baffe abakozesa ebiragalalagala mu kitundu mbakubiriza naye kusookera ddala ntwala omukisa guno okutuusa omulanga eri abakadde baffe abatuzaala kubanga omwana atandikira waka okwonooneka. Abaana baffe mubabuulirire kubanga abaana abo ogenda n'obalaba bali ku biragalalagala aba mu myaka 15, 18, 20 kubanga abaana abo era obugendo balaba nga gye bavudde mu maka wasoose okukola ki okwonooneka. Kati nsaba tutandikire waka era ngenda gamba musawo wange w'ebyobulamu tukoleyo omusomo tutandikire ku kyalo nga naye tusomesa maka abaana baffe basobole okuyiga empisa ennungi wamu n'okulekera okukozesa ebiragalalagala kuba tebibayamba bakyali baana bato ate tukyabalinamu essuubi mu maaso. Ensonga eyo bagyogeddeko bakansalazi bange wamu ne depute wange ey'okukwata abakyala. Kituufu tekiri Namataba wokka n'ekiri mu Uganda. Nze nno ogwo omuze ngutwala ng'abantu abamu abalina ebigendererwa ebirala kubanga tosobola kujja n'okwata mukyala ate n'omala n'omutta. Enkola nneeyo ffe nga aba security kuba nze nkulira security mu Namataba Town Council tugenda tuuza miitingi ey'obwangu tusobole nga tunoonyereza kiki ddala ekiviiriddeko basejjuvudde abatandise mu katundu ako ate n'entwala era okulabula buli gwe tunaakwata onga luli we twabakola n'era eyo tugenda obakola kubanga sebeera kyaliwo okwo ne tubayigga era kati tugenda kuddamu ndowooza tubadde tutegezzaamu naye kati tugenda kuddamu tubayigge. Tugenda okutunulira ekintu kino ddala kituufu omulembe guno gwe tulimu nga omanyidde ddala mulembe gw'abavubuka abakyakaze era yatunulira ate ng'emiti emito egiggumiza ekibira. So nga ye waali Liiso George n'atunuulirira ddala emiti emito gino tulina okugiyambako okugibuulira akabi akali mu bulwadde obwo bwa AIDS kubanga wetutaakyogereko Uganda ey'enkya teriiwo. Awo nno wensiimira Ssaabasajja Kabaka okulengera ewala ng'era eriiso ly'omukulu kubanga ye awaddugala we wakola ki wewalabira Buganda. Ensonga y'obutonde bw'ensi naye eraisingibwa mu kanso yaffe ffe nga mu Namataba Town Council tubadde tugikutte bulungi nga tukubiriza abantu okusimba emiti nga tukubiriza abantu okuleka emyala gitambule ng'amazzi bwe gatambula obulungi wamu n'obutakwata ku ntobazi zaffe. Naye era njagala tuwongeremu nkubiriza abantu baffe bonna obutasenga nnyo awayita amazzi ebyabadde e Kampala mu birabyo kuba enkuba gye tulimu baagirangiridde egenda kubeera nga yeeyongera. Ekyabadde wa mulirwana saagala kituuke eno tubeere alert security alert ebeere ku luno ku mazzi kubanga amazzi gaafuuse nakyo ekyobulabe mu ggwanga lyaffe. Nga wano mu Namataba Town Council tubadde tugikwasizza kannabwala ng'abantu tugezaako nnyo okubateekamu omutima ogusimba emiti ng'era ne Town Council egezaako nnyo okufuna emiti era ne tugenda nga tugigabira abantu nga bagenda bagisimba era nga tukubiriza n'abantu obutatema bibira ebibira ebyo bye bireetedde ababitemye ennyo bye baleetedde n'ensi yaffe okukyukakyuka mu mbeera y'enkuba. Tiweekanga nti awandibadde enkuba etonyera kati musana gwe gwaka olw'okuba nti basaanyizzaawo ki ebibira. Wano mu Namataba Town Council tukubiriza omuntu obutazimba mu lutobazi obutateteganya ntobazi zonna tusobole okukuuma embeera y'obutonde. Nno baseddubuto nga bw'oyogedde
kabasanya abaana abato nabo tukivumirira nnyo nga ffe abakulembeze naye era abantu abo tugezezzaako nnyo okubanoonya emisango ng'egyo in fact waliwo ndowooza omusango gw'omukyala w'ekanyogoga webagezaako okutuusaako obuliisa maanyi naye ensonga ezo bazikwasa poliisi era poliisi erina bwezikoleza eki bwezituusizza kati wano sobola zoogerako nnyo olwokuba nti ziri mu kunoonyereza kwa poliisi nja kulemesa okunoonyereza kwayo nnyo kituufu nnyo ddala nti ebiragalalagala ebyo nze nakoze nga nze kansala nakola okunoonyereza naye ndaba nti abavubuka abali mu myaka 3 okukka wansi abaana abakozesezza nnyo ebiragalalagala ebyo kati ebiragalalagala ebyo bye bibafoosinga okukola ki okukola ebintu ebitali bituufu naye nga ffe tawuni kanso nze natulako mu komiti yange ntulamu ne tuteesa nti tukwasaganye n'abatawuni kanso abaana abo tubaweemu emisomo kuba tulinamu abaana abato b'obuyinza okubuulira ne balabika nga bayinza okuva mu mize egyo ne bagivaamu kale newankubadde mulimu abagenderedde nti bo tebakyasobola kivaamu naye nga tufunyeyo emisomo ne tusomesa abaana abo ne tubalaga akabi akali mu kukozesa ebiragalagala ebyo bayinza okukola ki okubivaamu musikirize kanso ya leero njigaddewo nagambye nkola ya gavumenti okugereka emiwendo ekikola ki ekigula ebintu ankootinga bulala enkola ya gavumenti esibuka mu paliyamenti yegira ki yebiteesa nga mulimu ebibiina byonna yetuula neteesa nesaawo enkola enegobererwanga mu ggwanga so si nkola ya gavumenti ya NRM yokka nkola ya gavumenti ey'ebibiina kubanga biba bingi so I beg that correction tutwala mukoze bulungi omulimu gwammwe naye tulina ekizibu nakalasa wali abantu bakwata abakazi senebuuza abantu abengeri gye bakulamu bannange I just don't know okutekava mu kasiko olinda kye bayita omukazi ne bwabeera wa myaka 8 nze nja kukwako ne bwanabeera wa myaka choice gy'onoonya tokigira ki I don't know how those people are so satanic abantu abo balimu omuzimu sikutegeera so Nakaseeta chairman wa Nakaseeta chairman Namataba Mutanzige ne Wantayi mwandikwataganye mulabe abantu awo bwe tuyinza okukolawo tuleme nti abantu baffe balimo okukwatibwanga kyanakulo n'ekisembayo nja kusaba bayo ekikanye temukandaliza emisango wansi eyo mulimu emisango gye mukandaliza negitabulatabula abantu naye nga bwegiremedde wansi awo emisango giweereze ku kooti ya LC3 gyeri it is active emaliriza ensonga etabaganya abantu amazima genyini newankubadde nga Jesus is there so glorious eri abantu be mukirize sampite katonda waffe